obwesigwa obw'omu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Simba ne Ugachek. 30 years of serving Uganda. Olaba empuluwujju epapajuse ku kiwuubira ate n'olinda ejjanzi lisamba oluggi. Kano ke kadde mutamuza serebbo ng'eyakwana ogw'okumpi baana ba kintu. Akadde omwasanja ewayawulira empunge ku mpambo anti lulungu luwoome yaluggyako empambo. Baala ba kintu muliyo mutyawe bukeerera olunaku olwaleero mu kurikeeta bbulukusa n'ebiduluza byonna ebya wiikendi bimwayiseemu nammwe abawozeza ku mmunye embeera bwetu bwe yatambudde. Abagiyiseemu nga musagambizanga kimezezza okwenjala tibwe siikoze lwakiri naawuuta mukulike mu mbeera efaanaganako bwetyo. Abalabye ku mpuluttu nammwe bwe mutyo ate mu mbeera yemu nammwe abaasobola obyenga empongo nammwe mutambule bwe mutyo. Ate bakifaagulo ku mpologoma esinzidde mwe mbalabudde bulabuzi ti obwavu mpologoma. Abange engeri gye maliriza okwandaaza mu mbeera efaanaganako bwetyo mundeke kubanga n'ebisambo bibino byafuuse eddenteetere nange ntandikire wano. Kati mutuule mukalire nange Matina Maiko Kigongo ntandikire wano okubonga empyanga. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachek. So tasty tofune Ugachek sumakaya sana Ugachek sumekaya woma Ugachek kasupune tuta Ugachek supayasinga. Ugachek. 30 years of serving Uganda. Teri kulinda kulala mutuule tukulukote ntandise ne New Vision atandise olunaku olwaleero kumuguukiriro babano wana abasomesa kasanvulukaaga mu bano basasulwa ensimbi kyokka nga abasomesa bano tebaliiyo. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu ggwanga n'eryoka egamba nti abakulira amasomero mu ggwanga mu bafuukidde ddala kyesirikidde kukira muzigo mu ttimpa baganye okuwaayo amawulire agakwala ku bantu ab'engeri ng'eno bo bafundikira babba bubbi ensimbi ez'omuwi w'omusolo mu Uganda. New Vision ku muguukiriro n'aleeta ekifaananyi kinene nnyo omukulembeze w'eggwanga Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa ng'ali wamu n'abakulembeze mu kanisa ya Uganda era nga bakulembeddwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda mu Uganda wuuno wano. Pulezidenti Museveni n'alyoka abako ebigambo eby'enjawulo by'abakuutira era ababadde ku lunaku ki New Vision byonna bikuleetedde. New Vision ku muguukiriro akuleetedde baabano wano bannakibiina kya NUP abawulira ddala 10 bweddu abavubuka abaali baakwatibwa nti bano baateereddwa kaakati baagenze beeyagala okukira obulago bw'enkoko obutasibwa mu muguwa mu mbeera yonna efaanaganako bwetyo. Kakati embeera yino yeeyongedde okulanda obulanzi wakati w'eggwanga erya DR Congo, Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda. Olowooza tebakutte ku nkoona abadde omubaka w'eggwanga erya Rwanda mu Congo ne bamugamba sooka omyomyole engugu odde gye wava. Ensonga z'emyoga n'ensimbi mu myoga nabyo babikuleetedde ne bakuleeta ne ssentebe wa disitulikiti y'Ebukwo wuuno yakwatiddwa dda nsonga ki lwaki bamukutte biri muno mu New Vision afulumya olunaku olwaleero. New Vision bw'omubikula n'omugwa munda kiki ekirala ky'oyinza okusangayo wuuno wano Pulezidenti Museveni ng'akuutira ensonga eri ekwala ku nsimbi ezisoloozebwa mu makanisa ng'agamba nti n'ebimu ku ebyo ebifaanagana ku ebyo bisana bibalirirwe lwaki abantu bano abawayo ensimbi n'ebirala byonna basobole okumanya wa akasimbi kabwe kalaga. Pulezidenti Museveni yabyogeredde ku mukolo ki? Yabyogeredde ku mukolo guguno ogw'okujjukira Bishop Annington era wano akafaananyi kendaba ng'ayuwa omukono ku kitabo ekya Bishop Annington ekyafulumiziddwa mu mbeera yonna byabadde mu bitundu eby'emayugwe ku lunaku lw'omukaaga. New Vision era ayongedde n'akuleetera eggulire wansi wano lyentunuulira wuuno wano abadde ateeberezebwa okubeera omukulembeze w'akabinja k'abayeekera akwatiddwa mu bitundu eby'emityana emikono gyazze edda gyeyitawumirwa ntungo. Yani ye David Franka Semwogerere mbw abamu babadde bamuyita Kanondogwa abadde mutuuze ku kyalo Kalamba Busimbi Sub County mu bitundu eby'emityana mbwono kiteebereza okubanga mukulembeze ow'akabinja k'abayeekera akayitibwa Uganda Coalition Forces for Change UCFC. Ebimukwalako byonna bikuleetedde mu New Vision afulumya olunaku olwaleero. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachek. So tasty tofune Ugachek sumakaya sana Ugachek sumekaya woma Ugachek kasupune tuta Ugachek supayasinga. Ugachek.
40 years of serving Uganda. nga bw'okyanoonyeko kwa yayuga kika ogenda owuuta essupu ku kyemisana ky'olunaku olwaleero mukkirize neeyongereyo ne Daily Monitor. Daily Monitor ku muguukiriro amannya gaagano gafulumiziddwa agaabo abalwanira ekifo ky'okubeera gavana owa banka enkulu ya Uganda. Amannya mayitirivu bagavudde ku mungaali akatogo gw'osaanye naawe obeeka engeri w'otandikira olabe be baani abafulumiziddwa mu mbeera eno. Wano ku muguukiriro ni wuno Daily Monitor n'ayongera okukkaatiza n'agamba nti abamu ku baana abafulumiziddwa bamaze okwekenenyezebwa ab'ebyokwerinda era amannya g'abantu 10 ne gasindikibwa eri omukulembeze w'eggwanga alondobemu ani asobola okutuula mu ntebe eno ey'obwa gavana obwa banka enkulu ya Uganda. Ensonga yino ekwala ku ki okujaganya okw'okuweza emyaka 50 aba Bunyoro Kitala Diocese babano bajaganyiza nti tekabadde kaseera kangu, kabadde kaseera kazibu nnyo. Waliwo ebiseera bwe baatuuka nga bali mu mbeera ya kutema ku lwanna muganga kyokka ate n'abaawo ku mbeera yatuuka nayo neefundikira ng'ebali bubi naye kakati emyaka 10 emyaka 5 bagimazeeko nga baweereza omukama aba Bunyoro Kitala Diocese. Uno wano Darametu munabyanjigiriza munabyabufuzi agenze okuwummula yani ojja kumwetegereza bakuletedde n'eggulire liri eddala erya ssentebe LC ey'okutaano disitulikiti y'e Bukwo wuno yakwatiddwa. Amawulire mayitirivu agafulumidde mu Daily Monitor olunaku olwaleero. Daily Monitor ayongedde okugaziyiza eggulire eddene erikwala ku musajja ayitibwa Dalametu. Wuno munabyanjigiriza omusajja amanyikiddwa nnyo munabyabufuzi mu nsonga za DP. Wuno yakiridde ekalanamo yagenze okwebakira eringi ne bamubika ettaka mu mbeera yonna ebyafaayo bye ebiki bye yakolanga byonna babikuleetedde. Poliisi mu kibuga Kampala eyongedde n'okuluma ogw'engulu okuzingiriza agabbi gakungwa agagufudde omugano ng'ogw'enswa okuteega abagoba bodaboda kw'ossa n'abo abeera basaabazibwa ne bafundikira nga bababbye. Ensonga zonna zikuletedde ne bagaziya eggulire likwala ku musajja oli ayogerwako ssentebe wa disitulikiti y'e Bukwo mbu omusajja ono mbu yakakananga ku bwana nadda ne mukati ne yeewogoma ng'abuganzika ku busubi kyokka ng'obwana buno tebuneetuuka byemu ku bintu ebyamukwasizza. Bwono wano yali avunaanwa ku musango guli ogw'okuba nti alina ebigambo by'akasalo bye yayogera ku sipiika wa palamenti naye wuuno yateereddwa kakalu ka kooti. Ensonga ez'enjawulo zireeteddwa Pulezidenti Museveni ku bakulembeze ab'ennono n'abagamba mwongere okusiga ensonga y'empisa mu bantu. Era Pulezidenti Museveni ku bakulembeze mu ddiini n'abagamba nti mwongere okutumbula ensonga z'ebyobulimi abantu b'emulyowo emyoyo egy'omukama bongere okukuba ensonga eno obudinda. Byonna bikuletedde ensonga za Ebola nazo zino we ziri. Olowooza gavumenti terinnyegere mu nteekateeka z'okukyalira abaana ku masomero obubaga obubeerayo ku nkomerero y'omwaka lwa nsonga ya kirwadde kya Ebola ekiranda obulanzi okukira amabeere g'embwa mu Uganda muno. Ensonga zonna bazikuletedde kasanda nti abalwala Ebola mbu bano beeyongera bweyongezi buli olukya muwulira buwulizi nti n'oli yakwatiddwa mbu ate n'eri emmanga naye wuuli naye yakwatiddwa Ebola mu bitundu eby'ekasanda. Abatambula nabo balabuddwa ku nsonga y'ekirwadde kya Ebola bananga ekirwadde kyo weekiri era kyongedde okuluma n'ogw'engulu okwagala okumalirawo ddala Bannayuganda. Gavumenti mu bitundu eby'Ekaramoja mbu naye egamba tegenda kussa mukono mu kulwanyisa obulwadde omusujja gw'ensiri oguviira ddala ku nsiri. Byonna babikuletedde mu Daily Monitor afulumya olunaku olwaleero. Ebyemizannyo ku nsonga y'ekikopo ky'ensi yonna mu bitundu ebya Kata nazo zino zitototogana nga bukolwa ojja kuzisomako ekikopo ky'ensi yonna ekibindabinda ekinaatera okugibwako akawuuwo. Ate mulowooza n'alwawo nkutte ono bwino afulumya olunaku olwaleero yentandikirewa mu bwino. Kakati Lubaga bafaaza abakwata mu kabbo babano basatira paapa ayongedde bambega ku nsonga y'abafaaza ab'engeri ng'eyo. Ensonga ezigenda mu Kongo owa Kongo ne Rwanda babano bawawudde mundu obudde bwonna emmundu yanditulika wakati w'amawanga gombiriri. Bwino yalina amawulire agafaanaganako bwe gati. Bana bakintu enkerebwa enkulu esima ng'eggalira. Saagala kumala kubuukira fungo mu mulyango ate bambuuze lwaki nkankana kaŋŋende enfulebe. Obwo bwe buwomi bw'empapula